Okay, baluwa ke kaimbo kuva ewa producer Yes Oman Rafiki ke karatose kushafa yona kola na kuzamwe ziri abiri mu bbiri ez'omwezi guno gwa mwaka olunaku lwakuna ku ddakiika nnya zokeza kaita kusayimu yo kumachago olunaku olwaleero nkubuuza nti wasotya bwakedde butya. It is drizzling this mpola bwe naye si eri awo mbuneeto byekugaana ogenda okukola unless nga yayongeddeko naye nze wentuukidde wano just lubadde lufuuyirira. You can get your umbrella, a jacket, a gumboots, kisinziira gy'ogenda gy'okolera gy'omalira obudde bwo bw'oba weesabika oba gy'ova. That's how you should cover up yourself naye o making sure nti ogenda okukola. Kale tuyingidde okola first day no tugitandika tutya oba eggwetya yeno program sumula kigola gikitefa naye Kabaka Buganda nga tabula yetu teka musete batunda ttaka obasanga nansana ku masitowa balina ttaka buli kkubo bulijjo yita highway efuluma ekibuga Kampala bayinako ettaka ku Bombo kibuga nansana bayina ne Kwentebe road bayina buli wamu gwe babuuze nti njagala wano nja kuba erifuluma nga lidda mu kyalo kyaffe abantu buli bakula bagala nnyo semberera ebyalo byabwe tosobola kuba ng'obeera kibuga naye nga bakuziika Bombo bannaye mutukalubirizamu nnyo tambuza emirambo gyamwe. Get closer to your villages, it is that easier. Kale abatabula ajja kuba bakolera ku nsonga eyo ate nga n'okulambula balambuliza bwere batuva paka saa 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero tweyungeko tutandike. Good morning. Sogula ettaka abantu nno okufa bakwagala n'okuwulirako ate balina okufa Pasta Bugambe Bobi Wine byagamba ogenda mugulu tukwagala bagamba ofogene mugulu waliwo yagenze nadda n'atunyumiza naye mujja kufa bane gwagwako kumpi n'ewammwe abantu kye baagala ssubi omugenda wangaala paka myaka 3 nkalatomye namwanduka mu musika ekintu nze mbabuulira wetegeke Katonda bino ebyokugamba nti singa twali tumanyi ng'olina expired date wanayo abantu babuyaana nosanga olinga atagala agenda bwakaaba ngala expired date ekkirira ate kwatuyamba singa abaganda batukira kasinga balina gye bagula obulamu awo kale tetugenda kera kwogerako kufa kuba buli omu ajja kola ki ajja kufa kakati gwe mbadde ndabeyo video ni bwenjetegereza tubane yakulaga mukoddomi w'omulenzi wa Winnie Mwaji mutani wanga mbita Winnie Mwaji bize natete temutusibaako ono omuyimbi omweru gwe gwa postinga bebzwe ate nze nno following anya abayimbi nandete gumanya nno na muyimbi mwalimu eyo video ya gundi baluwa Winnie Mwaji aguludde mu mukwano sikati mukwano aguludde nalo mukulaga mwali mu mukwano yetaaga kulingiza lwakuba nno naye bannange kyesezza Winnie naye kale yetaaga kulingiza kandikire mu meeting eyabaddewo olunaku olw'ejjo nno ng'abadde between the Ministry of Local Government of course ngeri headed of course that is Honorable Raphael Majezi KCCA Ministry of Works that is Honorable Katumba Wamala Nansana Municipality era nga babadde chaired by the first Deputy Prime Minister oyogola mukole nnyo ssente muntu wango nyenya n'omutwe nze omwaka guno ndayo amaanyi ga ssente kakati of course first Deputy Prime Minister yagicharinze Honorable Rebecca Kadaga era nga babadde mu office ya Prime Minister nga boogera ku nsonga eza kasasiro afuuse kasasiro rubbish garbage guni yamwisa rubbish bwe yagwiridde kalo kasiita yamwisa rubbish abantu rubbish rubbish nagwa nga kasiita ddala okakasono rubbish omunange kakati mu meeting eyo bakoze okusalawo okwenkomeredde okulaga nti kati kasasiro agenda kubaayibwa emenvu mu Nansana municipality kati bano abaali beekalakaasa ab'e Nansana bakuba kibooko
bana abantu akulamba bulungi watawulira nedde amazima tulina bbaako betukuba amazima galuma ne tulina bbaako betukuba kaja bakibako mu kitegeezo kasa protism zikyali zaalayo situna abagula bali sase bagula nga tebanna bakuba omukuba n'agonda mangu n'ogibba bubbi waliwo omugagga yagamba omunaku banyiza bakugula n'agaana n'amusimako kalina wansi ezikomye okutubula gye tukomye okufuna emputtu kaakati abazirina balina osooka otutereeza kakati abali tuddirira nga bane mutuwaamu kituve wano bali tujja kukkiriza kusoboka kakati mujja okumanya nti eyafuga yalayira I know amenva ewaliyo acres 12 ezafuniddwa zontono I think for now we are planning ekiddako twafunyaawo ministry ya works ekyagitaddemu olwo olutuula kubeera jjukira n'abo abantu bakomplainingako ku nguudo era olunaku olwalala bo bagenda teekayo esaategedde bakola nguudo ki era ndowooza ezigenda ku gundi bazikola koolaasi bino byakakati kasasiro kati ali waka kolasana akalakati kululemu bigundi soba bagenda baleetera nfuufu mu bufunze terina kyakukola twasiimye menvu wali emenvu bwatyo honorable Katumba Amara agamba yali ayagala atwalayo ebimotoka alime naye nga abantu bekyanga talina gamukubira bimotoka naye kweja emyaka okukuba nno bannaye since kati bakanyiza onakola ebimotoka bigenda birime ekkubo then awo tutandike okubeera ng'emenvu tuyiwayo kasasiro ndowooza nga looking for a bigger and a permanent solution kakati meeting endala olunaku olwegenda tuulera between ministry egenda kuba etuula between local government n'entebe municipality jjukira gye tubadde tuyiwa kasasiro yabagambye ennaku zenna bateziweddeeko kati mbadde nsaba mukole bwe muti bawete yabakoledde ne kasayini kati kola bwoti tunaddamu mukambe muno I think we are concluding bano nabo beetaaga maanyi in this meeting kubanga ekyabadde ekibi ekyenkyambogo ekyambogo ewwa nkumba kyambogo omanyi nazo basebiri zintabula nkumba nga kasasiro singa atandika okulukuta kwajukira akulukuta amaliriza agenda mu nnyanja kakati applicability ya nkumba eyinza oba tesoboka eyinza oba tesoboka waliwo of course that is Lake Victoria kasasiro abaku ate era amaliriza ntebe municipality nga gye beekwasa kana balina making amateeka gaweoluvannyuma lw'okutuulamu wadde twagala kwetaasa ate teweetaasiza mukwonoona kuba obutonde bo babwononeka kale awo ensonga eyo weetuuse eya kasasiro era kirawo emenvu n'ekirala kye basazeewo abawakisi bagenda kujja bakola amakubo bakole n'emyala kasasiro yakolera ddala amazzi ne gakulukutira ddala agaddala agali sirias katabaaza kasasiro wakusaaga nakunyumiriza ewaffe kye nakola ku sitting room twawula kuba tufumba emmere twawula ebyo ebyebimere bisobola okugenda mu nnimiro n'ebino ebya plastics the buvera and the bottles n'ebirala naye emmere twamuteeka mu bucket kati abajja okucleaninga abatukiliiningirako ne bamuyiwa mu kaveera bwe bamuyiwa mu kaveera ne babako bwe bamutuuza naye ebizibadde that is just for 2 days Friday and Saturday naye ebizibadde bivaamu nga bikulukuta that is one household imagine era n'ekyandoza kye balina okwogerako abakuluzeeyo kambalabule baleete n'ekyuma ekisengejja amazzi ago nga tebannagata twagenda kukola ate sewage kubanga omusajja yangamba nti amazzi g'ekitezi gonna gabadde gayitanga ogalaba nga maddugavu just nga obuzibu kye bakola bagatriitinga buli we gayitanga nga buli we gayita akasubi kafa wonna nga wakala kasasiro yabeera waste products n'ekyuma ekitreatinga amazzi ago nakyo mu kigambi bakibawe bagonde basabe busabe biteekeddwa ku bataasa mugonde kuba gyemuko mukaayana nabo gye bakoma okukola ebyabwe bye baagala si mwe bye mwetaaga exactly kale bwe tweyongera still ku nsonga ya kasasiro abantu abali mu nkambi abasukka mu 3 awo ekiteezi honestly speaking ng'ovudde ku bya okubeera nti beetaaga ekyokulya
oba okusula, because those are the key things we look at right now. Era tuba tunoonye n'obuyambi kino nakiri tugamba batwale ku kyokulya n'ekyokwebikka. Naye abantu bano kkiriza me and you, they are traumatized mentally. Ekyabagwako tosobola ekitali ku ggwe tosobola kuba mu kafaananyi. Ekyokulabirako ekituufu wali ozannye ku ludo n'okuba empiki zonna ziba zinatera okutuuka ku nnyumba omwana n'afuluma n'asooka azikuba zonna. Anti n'eŋŋumi eyinza ovuga. Kyokka nawe kyekyogerako oba olina omukisa ogw'okuddayo mu nnyumba n'okuba emikaaga n'okola ki? N'ofuluma. Kuba akafaananyi ng'obadde ozannya ludo ne bakuba nga tosobola kudda. Oba okudda kuzibu. Akubisa mpiki yegenda wangula n'akuwangula. Kakati kyekiri nti abamu bulamu badde bwatandika. Ebisooka baabimaliriza ng'ennyumba zaggwa. Bannange n'okulonda gw'ogenda okuwasa oba gw'ogenda okufumbira nagwo mulimu. Bannange n'okuzaala nagwo mulimu. Abakazi azaala abana basatu nagamba nsiddayo. Kakati ali wakati w'okwefumintiriza okubeera omugumba eyazaalako oba okunoonya omusajja addemu azaale kuba n'omusajja yamufuddeko. Bw'aba nno n'emyaka gikyasobola. Ntegedde bulungi. Bano abantu kakati ekibiina kya Uganda Counseling Association olunaku olweggulo kyavisitinzeeko kampu ne boogerako nabo tukati tujjanjabe ku bwongo. Baga abantu bano mubalaba kati bano abaana mubalaba omwana twala abaana bagamba nze bazadde bange bafudde nabadde bantumye ku dduuka nakomyewo bafudde. Oyo omwana akula tamanyi kiddako, akula alinga ateesonyiye. Ekyo ekintu kirina osooka omumuggyibwamu akkirize nti akabenje kaaliwo, like you force it. Nakati abantu baliawo omwana omuntu gwafunye olunaku lwonna nga tayogera takuddamu takola ki nemmere n'ogimuwa nemulemu okulya. Eno bwe yaleese buli bumu nti omwana omuto bw'afiirwa bazadde be abeetooloddewo awo bamuyamba. Ne wano tutuuka mu mbeera nga abazadde bo bonna baafiiridde mu ttaka gwaliwo. Mu myaka egyo emito nga gwalina okuleetebwa osonge maama wamuleseewa. Jjukire n'omuntu waba afudde mu bya bulijjo omwana tatwalibwa mu ebyo. Era n'olumu obwongo bugenda bukuzibwa mpola, daddi yafudde bagenda muziika mu kinnya ne bagenda bweto bamuzimba mpola mpola paka bwamanya nti daddi talikola ki? Talidda. Naye wano ali forced okukonvinsingibwa nti ono yafudde tagenda kudda ne tulina kati obwongo be ne busikibwa okuva ku myaka gye ne bukasuka emyaka emirala nga 15. Also in a situation where omuntu wafiirwa mu bya bulijjo attention yonna eri ku gwafiiriddwa. Kati nga olaba bw'omwange nozuukirako junior nga attention eri ku bafiiriddwa. Naye kati buli omwana yafiiriddwa buli omu akaba amaziga ge. It is so traumatizing. Naye beetaagira ddala embeera eyo y'okuba kansolinga mu bambi kuba bagenda funa ezo post traumatic stress, anxiety, depression. Olumbe lutandikira olukulya paka nawe loofa. Omwana mutaso ofuukira ddala muntu nsolo okuva mu eyo stage. So naye abakansongi tweyanza. Kirungi nnyo kyebagenda kwebaza abantu abayisa ebitongole ebyenjawulo nabyo amakanisa ag'enjawulo kwebaza musumba wa Fanero. Namulabye nayogerako n'abantu bannange tugende twogereko n'abantu abo. Abantu abo be batuwuliriza mu kumanya ne mubutakola ki ne butamanya kuno okugezesebwa kw'amaanyi tuba twetaaga tukiyitemu ffenna singa tetubateekateeka bulungi bagenda kudda eno ewaffe era babonyeebonye ffe. Omuntu gw'osanga n'ogamba naye omuntu atalina mutima yabaaki naye nga ye ogwagala agwagaza eki. Kale bannaffe ba FDC ab'enajjanankumbi bavuddemu omwasi. Bakooya akamanyiiro. Okuva ewa. Bakooya okulinnyirirwa. Pulezidenti Amuriat agambye nti bannanga akooya obunnanfuusa okweyagaliza okujjudde mu ba FDC Katonga. Baba okusinza ku delegates conference eyatudde FDC Katonga bagambye nga tebannatandikawo kibiina kipya, tebasobola kutandika kipya nga tebagadde kikadde era esaawa zino kibagenda maaso okukola bali mu kusima gunnya gunene mwe bagenda okubanga bakwata FDC Najjanankumbi baziike basobole okubanga banjula ekintu ekipya. Kakati bano bagamba naye ddala abantu ddala omuntu bw'akusiriikirira omufuula musiru. Mwabannanfuusa abajjudde abalyako abeeyagaliza ebyammwe kyokka ne mujjamu bantu ne mwefuula abalungi bwe tusirika mutuyita basiru. Taki basirika boogere. Amuriat yavudde n'agamba nti ekisooka
Dr. Kanokiza Besigye watakulembera tabeerawo oba watalakira nogukati yensonga lwaki amulwana kubanga takyasobola kulagira waweereza omwana nti omwana oyo mumumpeere kino oba omwana mumunkolere kino nibatakikola tikitayagala yayagala abeere ewe kasanga tinga alagira eno kyekimuluma nagamba ne sente ezo ezigambibwa nti zezibaawo ze zavaako obuzibu alina obujulizi ate nga buluma bbo bwete poeta obujulizi olinda kaseera katuufu Yusufu Nsibami era nga inampala wabaka ba FDC mu parliament era nga yamyuka n'akulira ekibiina kya FDC mu Buganda yavudde n'agamba nti ekisooka abantu b'e Katonga tebagwanidde kweyita bakulembeze era bandikirekeddaawo ekisooka bagenda mu kkooti omusango ne gubalemerera kakati ate nga gwe wenyini gwe president weyita president we FDC nga gwe wali ne lawyer omusango ne gukukuba ogenda kwerangirira oba ogenda kujulira kusinga musango kibuzo kigenda direct eri road mayor nagamba nti kale wamwagasaza okukola kibiina kyammwe kipya mukikole naye amateeka mwagajjawo obuyinza mwabugjewo bamanyi mwagajjawo agabalowooza nti kino ekyaffe musobola okukiggalawo otyo so ebyo nno byebiri mu FDC wanajja nankumbi bayaka n'abakooyo okulinnyirirwa so ebyo nno bye tugenda okuba nga twongera okuba nga tugobera tulabe nga twetegekera akalulu ka 2026 so tugenda kola binyaggwera bannaffe aba FDC Katonga bamala okulangira ekibiina ekipya kyekiddako bano bo banaziikibwa banakkiriza